Mukunja omulimu gutambula kyo oyinza okugamba abantu just kwebaza Uncle Calvin Kayanja kyatukoledde tuwaddeyo trip z'emmotoka z'amabloka 2 nze nabadde comfortable nnyo ne mansion yange eno twagala mansion entuufu ekyabadde kinfudde comfortable ennyo nti nabadde nzize mu bulamu obutuufu va mu buli bwe twerimba ng'obulamu bw'olimu bw'aba nno obulamu bw'olowoozaako nga ate bwe weeteekamu okategedde kati nga nze nzize mu bulamu obutuufu bwe ndaba nti sente ze nnina zisobola kukola kino okategedde nenfuna essanyu kuba kakati nabadde mbibalabalamu nti emyaka gigenda obulamu tebubeerera busobola okukyanga obulwadde bukusudde wansi kale obanga ofudde naye abaana bo bobozadde banagenda wali mu kalina gy'obadde opangisa kuba yesi kalina esobola oba ey'ebbeera ng'ekuweesa ekitiibwa ne bagamba omuyimbi asulamu eri kalina naye nga kalina ya Land Road obwiki womala okufa ne bakuteekayo mu ttaka abantu bajja kwetemaatema awo byongeera bulijjo bino ndabira ku bibaddewo ndabira ku bituuse ku balala abali mu bulamu abaana nja baweerera namwandu anakola babyetemanga awo n'agamba abaana nja baweerera namwandu nja mulinyisa ennyonyi ogenda olaba bonna beyeetema oyamba tabayambye ayambye namwandu ate ne namwandu wamala omufunamu kyayagala era naye namudampingawo so kati wena bitunuulidde nengamba bwe mafunye omukisa nenkwata akaseera waliwo twakayanamuko ne manager ono nga mugamba manager akasente kano tetukapangisa nju akasente nze kanfunemu nze kanzimbemu era natolokayo obutolosi nasooka akiwakanya naye mukama mulungi ku last moment tumaze ne twaguliyinga kakati ate ku mansion eno kati ate mansion irabaweerese n'omukisa etandise okuggulawo emikisa emirala nti buloka oba kati manager olaba singa saazimba mansion tebalaba nti waliwo obwetaavu okategedde ekyokubiri singa saazimba mansion nengula buguzi poloti nenjireka wano kati yiyo osanze batandise ate okugikola ki okugikutulako abalala abagula poloti wakati mu kuzimba oli akusikako nankani ebigere nga 3 n'oweeri wakusikako nga 3 n'oweeri kitegeeza oligenda okujja otandika okuzimba nga baamalawo so kitegeeza kino kye nakola boy kinyambye ebintu bingi so njagala kwebaza papa Calvin Kayanja era nze Calvin Kayanja kati nkulabanga muganda wange naye nga tonnafuuka kyendaba ekibulayo ofuuke muganda wange ndowooza kuleka mukulembeze n'olekera omujjonkera ekyo kyo ndikikugamba mpaka wendi walayi buli wemba mu bizibu eby'amaanyi bannayuganda abasinga okunwanirira mukadde akazibu omunigo ono tanwanwanirira naye ate wamala buli we mulaba ng'ali ku TikTok oba ku social media nga jjonkera omukulembeze mpulira nga nfumita omusumaali ku mutima kubanga kati olaba omukulembeze olaba Kyagulanyi newe bukya tugeze nange nga wendi wano nga simwagala mu byayogera ne byakola alinayo baataasa bajjajja bange be nalekeyo mu kyalo kati kitegeeza nze newe mba simwagala nganze mu struggle gy'alimu alina abantu bange banyambira yadde tabatuukako nti atuuke we babeera naye mu ebyo byakola alina byagezaako otwaliza omuntu bagalanye ng'omuntu naye byakola nekyagezaako teekawo yes so kati era Calvin we buli kyanootandika okuwaana Kyagulanyi mansion tojja walayi nja kuwaawo n'akazigo onsabye bulungi naye munnaye mulimu abavuma kati ensonga zo gozirambise bulungi naye kati eriyo abaleeta obusungu nakuwemula buwemuzi ng'era nange bwenkusaba nga sikkase nti gye n'omuwoozi kayine Lugabo anti ate wulira wogamba nti tuleete General Muhoozi naye afugemu then ensi tugikyuse bukyusi tugaye nti eno si Uganda tugaye nti Saudi ebyensikirano Uganda Kingdom ekyo kyoba olwana yeba endowooza gy'okyusa okuva mu nze naye nga nange kwe kusaba kwange sikugaye nti kyoba okola netandika okumulowoozaako omusembeze mu mutima gwo kale nako olwaleero tukomyewo okujja wano ku mansion oba ennyumba ya Mukunja nagiwakanya omulundi ogwasooka naye ate oluvannyuma nalaba komenti z'abantu buli omu agamba okupangisa at least ne bayasubi ne webayataka so twagala okuba kuwulira nti tulina essanyu ly'amaanyi nnyo okuba nti wegatiddwako omukulu Calvin Kayanja ne twebaza abantu be twatandika nabo bonna
kuva bava ku TikTok wa Balista Timo abalala bamutuukiridde omwami bamitani Kasiko Mutaasa mwami Kasiko Mutaasa Saabataasa abajjolo abatukwasaganyizaako paka wanene tutuuse so mukulu Kavin twongera okwebaza naawe otuyise mu time ntini n'otuukiriza era evvuunike lyosimye ssebo ly'amaanyi nnyini ddala osimye evvuunike ly'amaanyi nga gwe Calvin Kayanja njagala kula nti guno omulimu gukyuka yosebo Mukunja tumutandikirewo ennyumba entuufu yosebo neno nayo yagamba ntuufu tetuyinza kuba nti ffenna twegasse okuvaamu kino okwande kimuteeredde awantu n'alundiramu enkoko bwakimanyi n'enjuyo gyosulamu waliwo omuntu ali mu America ng'akiraba nga kiyomba kyambwa tewali taabu naye nze mukwekkiririzaamu okwange sikkiriza nti omukisa Katonda gwe yampa kino kyensobola okuwa Mukunja Mukunja akoledde abantu bangi ate era akoze ebyo byetwali tetusuubira ke kaseera Mukunja tumuddize omanye ekyo nze siziika sigula keesi sigula lubugo ne bwe ntegeera nti omuntu alina wanneetaaga awo ke kaseera nkuddize nga woli okitegedde singa baakugabe bugaye nti Mukunja ono mufu anti stress anti Mukunja ebizibu byayitamu bimukubye ku ttaka tugenda kumuziika waabwe Mukunja singa okimanyi nti abaguze keesi bayitirivu balwana bulwana naye bannayuganda bw'obagamba nti tukyusa bulamu bwa muntu tebakkiriza Mukunja ono yali atulazeeko nti kisoboka najja Shiba ku situiti omwana we n'amufunira scholarship maama we n'amuyamba ekyo kye yakola kye yali asobola soko kwensinzira siina birala okulaba nti njijja wano Mukunja nkole kyenkoze nange agambe nti musajja wange Kayanja ali omu ku bannayuganda abansiima oba abambeererawo sijja kukoma ku ekyo kya bulooka zino naye nkimanyi nti zijja kutandika omulimu zibeeko we guzituusa era nsaba bannayuganda mwenna gye muli mujje tukwatire wamu tukole ekintu ekitugwana n'ekituweesa ekitiibwa nga bagamba nti ba TikTok baasondedde Mukunja ennyumba nti ali wano w'osobola okukuma akabiriiti omuntu wemba muwa mumuwe okitegedde akabiriiti kamwe ennyumba kagimala okuba nti kagikuba ku ki mu ddakiika ntono nnyo kitegedde ate ekyokubiri bwe tuba kuba nze eno si ye project gyensoose twaliko ewajjemba n'ewalala tetukola bintu byakuseka tukolere ddala ebintu nga tuyambye omuntu kuba omwami ono yakwata Shiba n'amuteeka ku nnyonyi mulala yanditaddeko famire ye okitegedde gye muli eyo sente zimuziina naye toteekanga wadde maama wo ku nnyonyi agendeko wa ebweru so nze nno obuntu obutonotono bwe ntunuulira ku Mukunja ne ngamba nno bw'aba ali mu mbeera mbi kansitukiremu nze nali nakoowa abantu nze Sonko nayamba abantu nembakowa gw'oyambye enkya yakuvuma gw'oyambye leero toddamu kumulaba nkya wadde okukubuuzaako oddamu okumulaba ng'alina ebizibu naye nsalawo okutunuulira abaana bange na famire yange naye bwe nalabye nga Mukunja yanneetaaga nejjukira nti Mukunja ono butabeera so desperate nga yali ayambye ku Shiba misana tukufenna nga tulaba n'amujja ku street ne tutegeera n'okutegeera nti abantu balalu lwa desperation naye osobola okumujja mu mbeera n'afuuka n'omuyimbi so Mukunja siyinza butamuwa credit na kumudduukirira Mukunja